okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omwagalwa nkulamusizzaako Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Katonda kubanga atuwadde omukisa n'enkya ya leero obukedde nga kikyasomuka ogw'obulamu. Erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Twebaza Katonda olw'obuwanguzi obw'enjawulo bwe tutuuseeko ate era n'ebizibu mwatuyisizza. Nkwebaza mu ngeri enjawulo olw'okubeera obutereevu ku lutimbe luno olwa 3ABN TV buli ku makya mu pulogulaamu yaffe ensulo ey'enkya. Njagala okutegeeza nti ky'okola kya muwendo era kwe kusalawo kw'okyasinze okukola nga kulungi. Nkakasa nga Katonda buli lwayogera naffe tuzzibwa bujja era tunywezebwa mu kukkiriza ne twongera okweteekateeka olw'obwakabaka bwe obunaatera okutuuka. Nze Isaac Walugembe era nga mpeerereza mu kkanisa eno eya Seventh-day Adventist Church ng'omuweereza wa Kristo w'enjiri. Nsaba ekiseera kino tukiweeyo twogereko ne Katonda era naye ayogereko naffe tulyoke tunywezebwe olw'okumulindirira n'okuteekebwateekebwa olw'okusikira obulamu obutaggwaawo. Weewombeeke w'oli tuweeyo okwebaza. Tukweyanziza Mukama kubanga ffe abalina ebibi otuganyizza n'olwaleero tulabe ku njuba nga tuli balamu. Kituufu waliwo ku bannaffe abatazuukuse naye ffe twebaza kubanga otuwadde omukisa. Ekigendererwa ky'okubeerawo kwaffe enkya ya leero kakituukirire mu maaso go ate naffe tukirabemu omukisa mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Kaakati olwaleero tugenda kuyiga ku ky'okuyiga ekiriko omutwe ogugamba nti emitendera gy'obuyigirizwa. Emitendera gy'obuyigirizwa kitegeeza nti omuntu nga naafuuka omuyigirizwa alina by'ateekeddwa okuyitamu. Omuntu nga tannaba kubeera enrolled mu ssomero ateekeddwa okubaako by'ayitamu ebimukakasa nti muyigirizwa. Tugenda kusoma mu kitabo kya Luka essula ey'okuna eyo14 olunyolo lwa 27. Bayibuli egamba bw'eti 14:27 agamba bw'ati: buli ataasitulenga musaalaba gwe ye n'angoberera tayinzenga kuba muyigirizwa wange. Buli ataasitulenga musaalaba gwe ye n'agoberera Kristo tekijja kusoboka era tayinze kubeera muyigirizwa we. Kino kitegeeza nti waliwo standards, regulations z'olina okumiitinga ng'onoobeera omugoberezi oba omuyigirizwa wa Kristo. Era nga bw'oba toli ready to submit togenda kubeera. Katonda wanteekateeka ataddewo emitendera egy'enjawulo. Kituufu weewaawo atwagala era ayagala tubeere abagoberezi be, tubeere abayigirizwa be. Naye ate era waliwo kye tuteekeddwa okukola ekyetaagisaamu okusalawo kwaffe okutali kwa kusaagirira naye okwannamaddala, kubanga okusalawo okwo kwe kukufuula omuyigirizwa we era kwe kukufuula omuntu owa bulijjo atali muyigirizwa wa Kristo. Mu kyokuyiga kya leero twagala okulireetinga
obuyigirizwa n'emisomo oba n'amasomero okuba omuyizi mu ssomero erimu kuzingiramu emitendera mingi nnyo. Omuntu tasobola kuzuukuka n'alangirira nti nze ndi muyizi wa ssomero ki. Kale katwogere nti sisobola kuzuukuka ne ŋŋenda ne nnangirira nti nze ndi muyizi w'e Makerere University. Okufuuka omuyizi w'e Makerere kikwetaagisa emitendera egiwera. 1. Tosobola kuyingira Makerere nga toli admitted. Olina okufuna admission letter ekukkiriza okusomera mu ssomero eryo. Kimu, olina okwewandiisa. Registrations zonna ne ziggwa n'olyoka okkirizibwa okuyingira mu ssomero. Ate bakukkiriza okuyingira mu ssomero tekitegeeza kubeera mu compound otuulaawo olwo olyoka olyangirire mu bantu nti ndi muyizi w'e Makerere. No, kubanga bangi abali e Makerere naye nga si bayizi b'e Makerere. Ki ekikufuula omuyizi? After registration olina kufuna student ID. Bw'ovaawo olina okwattendinga classes, lectures zonna nga bwe ziba zitegekeddwa. Olina okutunuulira school rules and regulations eziteekeddwawo nga n'oluusi zeetaaga na kusayiningako n'ozissaako omukono. E Makerere oteekeddwa okusasula ebisale ebikutwala mu ssomero eryo n'osoma n'omaliriza. Mu masomero agatali matendekero nga Makerere weetaaga okufuna uniform. Kwegamba n'olyoka okakasibwa nti ekyaddala ono omuyizi w'essomero lino tumumanyi, ne mu bitabo byaffe mwali, ne registration yamukola, ayina ne student ID era n'attendance list mu lectures mweziri mwali, so he is our own. Naye okutuuka ku level eyo essomero oba institution yonna okulangirira nti oyo muntu waffe, emitendera gye mmenyeeko waggulu muteekeddwa okuyita. Olwekyo mu ngeri y'emu bingi ebizingirwamu okubeera abayigirizwa ba Kristo. Omuntu ayinza okweyita omuyigirizwa wa Kristo okuggyako ng'afaananye Kristo. Oyinza okweyita student wa Makerere University nga toyina standards ezimiitinga Makerere University. Oyinza okweyita student wa Bugema oba kaŋŋambe essomero kye erimanyiddwa, kaŋŋambe nti Seta High. Oyinza okweyita omwana wa Buddo, King's College School Buddo, nga toyina uniform y'e Buddo, nga toyina student ID. Nga bwe kitasoboka bwe kityo naawe bw'otasobola kubeera muyigirizwa wa Kristo nga tofaananye Kristo. Toyinza kubeera muyigirizwa wa Kristo nga tomiitinze standards z'abayigirizwa ba Kristo. Emitendera emikulu giri ena gye njagala tuyitemu enkya ya leero. Bwe weekebera nga mwogwa, Mukama waffe yeebazibwe. Naye bwe weesanga ng'oweebuuse mu jjo, dduka za mbwa
ng'okyali mulamu otereeze entambula yo olyoke olangirirwe mu abo abayigirizwa ba Kristo. Abayigirizwa ba Kristo bano tubapimira ku ki? Tubategeerera ku height nti baba bawanvu nga bakitema? Tubategeerera ku nnyindo nti zo zeeza bwe ziba ndaalo oba zeezino embaabatavu? Abayigirizwa ba Kristo tubategeerera ku nnyambala? Enaabanjogera mutendera ki kw'oyinza okutunula n'ogamba naye ono muyigirizwa wa Kristo? Ogusooka, emitendera emikulu egy'okufuuka omuyigirizwa girabibwa mu Yesu. Okusooka ng'ayita abayigirizwa be. Mu Matayo essula ey'okunoonya 19 twasomye nga Kristo asanga Andereya ne muganda we Peetero n'abayita okufuuka abagoberezi be. Agamba nti mujje mungoberere nange ndibafuula abavubi b'abantu. Amangu ago ne balekawo ebyabwe, obutimba bwabwe, ne bamugoberera. Olwekyo omutendera ogusooka ogw'obuyigirizwa kwe kuyitibwa. Okubeera omuyigirizwa wa Kristo oteekeddwa okuba nga oyitiddwa. Onoobeera otya omuyigirizwa nga tewayitibwa? Bayibuli egamba banaamanya batya nga sibabuulire. Kitegeeza buli mutendera gw'oyitamu, buli ayagala okubeera omugoberezi oba omuyigirizwa wa Kristo oteekeddwa okuyitibwa. Oteekeddwa okuyitibwa owulire eddoboozi lye nga likuyita, ngoberera. Ekyokuyiga kye twayizeeko ejjo kyabadde kigamba ngoberera. Naye bw'otawulira kuyita kwa Kristo nga gw'oli mu kkanisa eyo, oli mu buweereza obwo, naye nga weekakaatikako kugamba tewatowulira kuyitibwa kwa Kristo, w'oli lwa bitiibwa, w'oli lwa kweragirawo. Abantu bwe batyo mu kkanisa mwebali nga mwebali bakulembeze naye nga tebaayitibwa. Kyova olaba olukyusaamu ne bagamba nti omwaka guno tojja kubeera mukadde, bakuteeke ku budinkoni, saabadinkoni, oyomba n'olwana. N'abandi ekkanisa bazivuddemu kubanga bamujje mu kifo kyataayitirwamu naye kye yeeteekamu ye kennyini. Eyayitibwa n'awulira eddoboozi lya Kristo nga limuyita, agoberera instructions za Kristo. Era buli ekituukawo tekimumalaamu kubanga Mukama we yamuyita, amugambye yaba asazeewo. Okuyitibwa kw'omuntu ng'omuntu, era Kristo yamuyita. Yesu agamba nti tewali ayinza kujja gye ndi Kitange eyantuma bw'atamuwalula nange ndimuzuukiriza ku lunaku olw'enkomerero. Bwe tusoma Yokaana essula y'omukago katusomeyo. Yokaana 6:4 agamba bw'ati: kubanga Yesu yennyini yategeeza nti nabbi mu nsi y'ewaabwe tebamussaamu kitiibwa.
olwekyo Yesu Kristo bw'akuyita ate tayita muyoolerero, eddoboozi lye oliwulira ggwe wekka. Bw'owulira ng'akuyita n'ositukiramu nga Andereya ne Peetero bwe baaleka ebyabwe, kitegeeza teriyo agenda kukujja ku mulamwa kubanga eddoboozi waliwulira wekka. Buli omu ku ffe afuna okuyitibwa kwa njawulo okufuuka omuyigirizwa wa Kristo. Kristo atuyita okubeera ekitundu mu maka ga Katonda ng'obwakabaka. Okimanyi nti abantu abavudde mu kkanisa nga bavuddemu lwa mmere, nga bavuddemu kubanga bamwogeddeko, nga bavuddemu kubanga bagambye nti basonde ssente bazimbe ekkanisa oba bagula ettaka, abantu bavudde mu kkanisa. Okimanyi abavuddemu mu ngeri bwe zityo bangi. Abo baawulira ddoboozi lyani nga bajja? Munnange bw'otawulira ddoboozi lya Kristo ogenda okulaba ng'olaba bikumenya, era ne bw'ofuna ebikusoomooza ovaako mangu n'ekkanisa n'ogivaamu kubanga ggwe mu kujjako wawulira ddoboozi lya neighbor wo eyakuleeta mu kkanisa, wawulira ddoboozi lya musumba wo, wawulira ddoboozi lya mukyala wo, wawulira ddoboozi lya baaba wo, wawulira ddoboozi lya mwana wo, naye erya Kristo tewaliwulira. Olw'okubanga wawulira lya muntu ate ng'omuntu yakusobezza, kyovudde oddayo, kyovudde ova mu kukkiriza kubanga eddoboozi lye wawulira lya muntu. Bwe bulabo obuli mu kuwulira amaloboozi g'abantu kubanga abantu bw'obanga wajja mu kkanisa ng'owulidde eddoboozi ly'abantu, abantu bennyini lwe balyogera eddoboozi ne likyukamu ne bakusobya lw'olidde ewammwe n'ova mu kkanisa. Naye omuntu omuyigirizwa awulidde eddoboozi lya Kristo kubanga ye Kristo tayinza kuyita ate n'akugeya, tayinza kuyita ate n'akulangira emmere, tayinza kuyita ate n'akusoomooza. Abaayitibwa Kristo kyebava basigalawo nga banywevu kubanga baawulira eddoboozi lya Kristo. Kirowoozeeko. Omutendero gw'okubiri ogw'okufuuka omuyigirizwa kwe kutondebwawo kw'omuyigirizwa. Kristo ye muzimbi omukulu ali emabega w'enkyukakyuka y'omuyigirizwa. Oyo yazimba okutya Katonda mu bantu era naawe omuyigirizwa ebirabo eby'omwoyo. Yassa obulamu obujja mu muyigirizwa. Ebyo by'osoma mu Bakolinso ekyokubiri essula y'okutaano nnyole 17 ojja biraba. Nga bwe bagamba nti Katonda tayita abo abalina ebisaanyizo, awa bisaanyizo abo abayitiddwa. Yesu yayita abantu era n'abakyusa. Ejjo twalabye ng'agamba nti ngoberera nange ndi kufuula omuvubi. Ku mulundi guno amaze okuyita. Bw'amala okuyita nga bwe tugambye nti n'owulira eddoboozi lye, ekiddako akufuula n'akuteekamu ky'ayagala. Omuwandiisi agambye nti Kristo tayita bantu balina experience. Tayita balina bukugu, tayita baasoma nnyo, tayita baakabi nnyo. Anoonya batalina bukugu, ye kennyini n'abakugula. Olw'ekyo bw'aba ayita tasinziira ku ani y'ani, asinziira ku oyo awulidde eddoboozi lye.
bw'owulira eddoboozi lye newankubadde ensi tekumanyi, ye akushepinga n'akuteekamu ebikozesebwa ensi n'ekumanya. Oyinza obutakyukako, oyinza okuzikirira ne mu by'omwoyo n'oddirira gw'owooza nti munnange Yesu mumanyi. No, kasita owulira eddoboozi lye n'ojja gy'ali ng'akushepinga n'akufuula omuyigirizwa. Tayita balina bikozesebwa, naye awa ebikozesebwa abo abamaze okujja. Oli kyava agamba nti jangu nga bw'oli, mwe mujje nange n'abafuula abavubi. Gwe wulira eddoboozi oyanukulire okuyita kwa Katonda, kwa Kristo, naye akufuule, akuwa ebikozesebwa olw'okufuuka omuweereza omwesigwa. Omutendera ogwokusatu ogw'okufuuka omuyigirizwa kwe kugoberera Kristo. Si buli muntu nti akkiriza obukulu bw'okuyitibwa eri ekiragiro ky'enjiri. Tulina okuba abeetegefu okwanukulira buli Yesu lw'anaayita. Yesu akuyita n'owulira. Omutendera ogwokubiri n'akushepinga, n'akuwa ebikozesebwa, si byakutuula butuuzi. Omutendera ogwokusatu n'obiteekesa mu nkola. Atuyita kwongerayo obuvunaanyizibwa, kusembezayo kwagala kwe eri abantu. Kaakati bw'amala okutuyita atwikwipinga ne byayagala tukole n'ebikozesebwa ne tubifuna, n'alyoka atutuma tugende. Ekikulekezaawo mwannyinaze nawe muganda wange kwe kubuulira enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo y'obwakabaka abantu bategeere. Egyo gy'emitendera egy'omukristaayo omuyigiriza omwesigwa gy'ateekeddwa okuyitamu. Omutendera ogusembayo ogwokuna ogw'okufuuka omuyigirizwa kwe kugoberera obuyigirizwa buleeta enkolagana ey'oku lusegere ne Kristo. Omuyigirizwa alina okukyusibwa okugoberera Kristo n'obulamu bwe bwonna, okugoberera ekikusobozesa okukulemberwa Kristo n'okulaba ng'agulumizibwa. Omutendera ogwokuna bw'osemberera Kristo n'owulira okuyita kwe gwe gwasoose, n'ogenda nga bw'oli n'akufuula kyayagala obeere. Kakati bw'amala okufuula kyayagala obeere ng'akuwadde n'ebikozesebwa, n'ogenda n'okibeera, oba n'ogenda n'okiteekesa mu nkola, kwe kubuulira enjiri. Naye okusookera ddala omutendera ogusembayo kwe kusigala ng'oli munywevu mu Kristo, omaze okubuulira enjiri, n'enjiri eyo kekulabikireko. Olina okukakasa nga wayitibwa, oweereddwa ebikozesebwa, si kutuula awo. Genda obikozese, obuulire enjiri, n'ekisembayo enjiri eyo ekufaanane, oba ggwe ofaanane ky'obuulira. Oyo ye muyigirizwa. Gy'emitendera gy'obuyigirizwa. Era egyo bw'ogyekenneenya n'olaba ng'ogiweebuukamu, saba Mukama akusobozese ogiddeko. Naye bw'olaba nga mwogiri ogitambuliramu, nsaba Mukama akunyweze osigale ng'oli muweereza omuyigirizwa we omwesigwa. Nkwagaliza olunaku olulungi. Ekisa kya Katonda n'okwagala kwe n'omukisa gwe yasuubiza abamutya gubeere wamu naawe okuyita mu lunaku luno kubwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Katwebaze. Tugwayanziza Katonda kubanga oyogedde gye tuli ne makya ka leero, ng'otutegeeza nti tuteekeddwa okubeera abayigirizwa abakuweesa ekitiibwa. Emitendera ena tugirabye. Ogusooka nti otuyita bwe tuwulira eddoboozi lyo ku mutendera ogwa Ssekinnoomu, ne twanukula ne tujja nga tetulina bikozesebwa, era gwe n'obituwa. Bw'omala okubituwa ate ne kitukakatako okugenda tubuulire abalala, tubikozese, kubanga gwe mutendera ogwokusatu. Bwe tumala okubikozesa abantu ne babiraba, kati ate tutandika okufaanana ebyo bye tukola. Ebyo by'otukozesa bye tubuulira abalala tubifaanane. Katonda tubadde tuweebuuka mu ngeri ezimu, ne Mukama tusaasire.
amaanyi ag'omwoyo omutukuvu okutandika n'enkya ya leero nga bukali mu bulamu bwaffe tukkirize era tufaanane kye tukkiriza tuwulire eddoboozi lyo tuyite tunywezebwe mu lugendo obutaddirira n'ekisinga byonna tuteekebweteekebwe olw'okusikira obulamu obutaggwaawo. Omukisa gwe kitaffe n'omwana omwoyo mutukuvu gwe nsabidde mwannyinaze ono ne muganda wange ababaddewo mu pulogulaamu ya leero obawe omukisa okutuusa lwe tulisisinkana mu bwakabaka obw'omu ggulu obwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.